Present? Yes. Okusinziira ku kunoonyereza okukolebwa buli mwaka abaana abali wakati w'13 ne 15 be bakwatibwa obulwadde bwa kansa mu ggwanga. Kyokka ekisinga okuteeka abasawo ku bunkenke gwe muwendo gw'abaana abatono ddala abatwalibwa mu ddwaliro okufuna obujjanjabi. Dr. Jatho Alfred okuva mu ddwaliro lya Kkansa e Mulago agamba nti ku buli baana 10 abalina obulwadde bwa kansa 3 bokka be batwalibwa mu malwaliro okufuna obujjanjabi. We see average of 3,500, 3,400 are expected to be having childhood cancers. But those children, not all of them make it to the cancer center for treatment. Less than half of them make it for a number of reasons. Dr. Jatho aliko ensonga zaawo eziremesa abalabirira abaana bano okutwalibwa mu ddwaliro. One of the reasons is low level of awareness about cancer in children. Many people think children don't develop cancer. Problem. Number 2, there is stigma about a child having cancer, being known to the public that the child is having cancer from parents A and B, so it affects the access to services of these children. Ate ye Dr. Joyce Balagadde Kambu gw'akulira Abajjanjaba kansa mu baana e Mulago agamba nti wakyaliwo eddimu okusomesa abazadde ebikwata ku kansa mu baana kubanga bangi olubagamba nti omwana we alina kookolo baba bamanyi agenda kufa. Awo abantu abasinga ne bagenda mu kusaba, ne bagenda ne banoonya omwana okumuwa ebintu ebirala mu kifo ky'okumutwala mu ddwaliro kubanga tuweddemu amaanyi era omwana oyo tumuwaddeyo. Atubuulidde nga kookolo w'omusaayi oba leukemia yakyasinze okutawaanya abaana. One is leukemia, that's a type of cancer of the blood. 2, we are seeing a cancer that arises from lymph nodes, that is called lymphoma. These are swellings in the neck, in the armpits, here in the groin. Ekisinga okuba ekibi nti n'abasawo nabo tebamanyi nsonga ntuufu ezireeta kookolo mu baana. Cancer in children is not preventable. It is not preventable because the things that are known to cause cancer currently do not exist in children yet. Wano Dr. Joyce Balagadde wasinzidde n'asaba ekitongole ekivunaanyizibwa ku bigezo mu ggwanga ekya UNEB okubateerawo ekifo abaana abali ku bujjanjabi bwa kookolo mu ddwaliro e Mulago webasobola okutuulira ebigezo byabwe eby'akamalirizo. Kiki ekitulemesa okuteekawo examination center? Abaana bano we batuuka okukola PLE ne bagikola, we batuuka okukola O-level ne bazikola. Kale ekyo ekintu si kizibu. Already tulina ebyetaagisa. Dr. Balagadde agamba nti abaana bangi abalwadde kansa essuubi lyabwe libali mu kusoma. Abaana basinga era naffe tukirabye. We mubabuuza abalina kansa kye basinga okwagala kye kintu ekyokusoma. Bonna abasinga bakugamba maama njagala kuddayo ku ssomero. Ab'ebyobulamu bagamba nti singa kansa azuulibwa nga bukyali osobola bulungi okujjanjabibwa n'owonera ddala era nga wano we basinzidde ne basaba abazadde bulijjo okutwala abaana baabwe okukeberebwa endwadde enkambwe ng'obudde bukyali. Wano ekitongole ky'amawanga amagatte ekivunaanyizibwa ku by'obulamu ki World Health Organization WHO bwe kyasinziira ne kiteekawo omwezi gw'omwenda okwefumiitiriza ku kutangira n'okujjanjaba obulwadde bwa kansa mu baana. Gerald Damulira, Agafeeyo, Spark TV.